kokuteke bayita kati. Kokuteke bayita kati. Sebo nze nakagula. Bakayita drone sebo. Oba drone camera. Okay, kuwaniriza njagala kwebaza gwe wena tulaba. Byosinzira okubira ngo tulaba abali wabweru wa Uganda, abali mu ggwanga lya America, abali e Bungereza, abali e Canada n'ebitundu ebirala. Tuli Mpambire mu Mpigi Town Council. Kilomita 2 okuva mu Mpigi Town okutuuka Mpambire ku Kampala Masaka Road Tovako. Tugguddewo estate eno munatusonyiwa abafise ku project ya Boza, Mpigi Boza eyabaddeyo Bukadde 15 we are sorry for you. Munatusonyiwa abafise. Tuyina Mpambire gye tugguddewo nga bw'ogiraba muganange okuva ku KOLANSI. Sijja kugamba nti weetaagabo wati gwe kennyini nja kusaba muganange ali waggulu mu bwengula drone ejja kuba ng'etulaga okuyira ddala ku KOLANSI. Ne bw'oba ng'oli mulwadde okuggyako ng'oli mulwadde wa musujja naye ddala okiraba noga nti wano wa bigere tewali stage ya boda nti otambuza boda nedda. Tewali kinti nedda. Takisi ogirinnyira waka ogiviirako Kampala. Ababadde bagamba nti mwami Lugonvu njagala nga nva wenvudde nenzije Kampala nenkola well, I think enejja kukolera okusinzira ku bwolaba. Bw'obanga ogitunuulira nga nnungi gy'oli ojja kuba ku simu yaffe otutegeeze ntya enkolera kyembadde njagala eya 0753 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba neighborhood yawo ngagga kyenja okugamba neighborhood yawo ngagga abantu bazimbye amasannyalaze weegali mu kitundu si mu kitundu amasannyalaze gali mu ttaka ne bugamba nti ogenda kuzimba lwalero otandikirawo okuzimba no applyinga n'ofuna amasannyalaze go n'oyakirawo amasannyalaze weegali mu kitundu. Poloti zino tulinamu 5 ku 5 na 5 ku 10 olwa dimandi y'abantu baffe. Waliwo abantu abadde bagamba nti mwami Lugonvu mwana wa taata ekituufu naffe twagala naye akantu kali siina gwe nsobola kwegatta naye ne tufuna wakiri 5 ku 10 ne tujawuzaamu. Poloti eno oba estate eno tuyina 5 ku 5 tuyina ne 5 ku 10. 5 ku 10 za Bukadde 16, 5 ku 5 za Bukadde 8, 5 ku 10 afuna ekyapa, 5 ku 5 tafuna kyapa okuggyako nga muli ba Luganda obanga mwemanyi ne mugamba nti ffe tuli wano yene yaffe wadde buli mwaka 5 ku 5 tuwe ekyapa kyaffe. Ekyo nze sikiina mu buzibu kasita mbanga mwemanyi sikiina mu buzibu naye nga ettaka lya private Maryland tuyina 5 ku 5 ku Bukadde 8, 5 ku 10 ku Bukadde 16. Bayitawo Mpambire. Tawuni ya Mpambire yeri waggulu wova nojja wano. Abantu amayumba gyegali, abantu bazimbye, neighborhood ngagga, nga bw'otunuulira siryayolesa mubiri. Ebintu byange njagala nnyo waakiri omuntu ogambe nti awo ndabyewo njagalawo oba saagaddeewo okusinziira ku kyoba olabye. Sijja kubuulira mbeera yaawo kubanga nawe kennyini weerabira. Ettaka jimu ekyo kyo nja kigamba likyali virgin okuva ku KOLANSI wa bigere kyenkana ettaka liri ku KOLANSI kubanga kali akabira ke katwawula ku KOLANSI. Ettaka liri ku KOLANSI otambuza bigere takisi weekuteeka osala busazi kkubo nojja ewakaawo. Takisi zisula zitambula zisiba zitambula. Abagamba nti nze saagala kubeera kumpi n'emmotoka eziwoggana saagala kubeera kumpi n'ekkubo wano wo bakama bange tojja kusobolawo kubanga wo zisula zitambula zisiba zitambula ono Masaka Road main ate nga kumpi n'ekkola era oziwulira kizibu nnyo era sobola kugamba nti ojja kubeera ntende wano okuggyako abaga nti njagala kusula kumpi ne KOLANSI nga bwe mba ngenze kukola nvaawo buvi ne nninnya takisi ne ngenda ne nkola. Abantu ababuuza tawuni ki eziri okumpi tawuni y'Empambire nearest town. Tawuni y'Empambire wadde nga si nnene nnyo ye tawuni eri okumpi. Tawuni eddako ye tawuni y'Empigi, tawuni eddako ye tawuni y'e Katende, tawuni eddako ye tawuni y'Ensangi Maya n'endala ezijja eno. So paka ng'otuuse Kampala. Okuva mu tawuni Kampala okutuuka estate eno weri bw'obanga olinnye takisi ya 5,000. Okuva ku ttaka n'okudda e Kampala era takisi ya 5,000. Ebbeeyi ya Mpigi. N'olwekyo nzikiriza okuba nti abeetaaze ng'olaba wakolera okusinziira ku byetaago byo, okusinziira ku nnyumba gy'oyagala okuzimbawo oba oyagala kuterekawo ssente zo, I think it can work for you. Nze nga bwe ndaba, yes,
bw'olaba nga wakolera muganda wange simu kweri eno ngitwala nga kirabo kya Idi ke mazima kino kirabo kya Idi olunaku lwaliro Idi nkitwala nga kirabo kya Idi ddala osobola okugamba nti nange bali basaddaasa ebisolo nange nasaddaasa ekisolo naye kaakati ne kano nkeetuusizzaako. Yes, ne kano nkeetuusizzaako 5 ku 5 ku bukadde 8, 5 ku 10 ku bukadde 16. Owa 5 ku 10 afuna ekyapa, owa 5 ku 5 tafuna kyapa. Ofuna ddi ekyapa ng'oli ku 5 ku 5 singa obanga gw'oliraanye mwemanyi, obanga muli ba Luganda, obanga muli ba mukwano, n'ogamba nti ffe tuzze babiri twagala otwawulizeemu naye otuwa ekyapa kyaffe, era mba nsobola okukola ki? Mba nsobola okuwa ekyapa kyo. Y'ensonga bw'etyo bw'eri. Ettaka lya private land si lya Kabaka, si kibanja, si ttaka lya gavumenti, ttaka lya bwannannyini private land era lya kyapa. N'olwekyo nzikiriza nti weeraga bulungi, siryayolesa mubiri, tosobolaga nti kano sikalabye. Amasannyalaze nkugambye weegali. Distance ky'okuva ku kolansi wuuyo tombuuza distance, kubanga oli bw'abanga ali kukubo ng'oli waka ne bw'omulagiriza obulagiriza nti nkulengera wetaawo nkulengera wetaawo, atuuka buterevu nnyo ewaka, weerambise bulungi, watudde bulungi. Ne bw'obanga tunatuuka kukolerawo wakyali virgin, ettaka likyali gimu. Ettaka likyali gimu, tosobola okubaako n'ebyokolerawo oba kubanga olimiralimirawo ebintu byo paka lw'ofuna akasente akazimba, kubanga abantu bangi bambi asooka n'afuna akasente akagula alina ddamu n'anoonya akasente akazimba. N'olwekyo nzikiriza nti oba oli awo kino ekifo kisobola okukolera, kubanga nange kyansanyudde. Kitunulemu bw'obanga ddala weetaaga era ng'akasente ko kajyawo. Tuli Mpambire. Essimu yange kweri eya 0753 98 5639 0753 98 5639. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eid Mubarak.